kibi nnyo, kitalo nnyo eky'omuyimbi Arusha M bannange yafudde. Mawulire mabi nnyo eri bannakisaawe ky'okuyimba mwenna. Naye kati ffe kye tusinga okusaba gavumenti, omukyalo ono wabanga yafudde azaala, kitegeeza waliwo ekyala akinze, either omusaayi either amazzi oba ebikozesebwa. Otwafiiriddwa abantu babiri balamba, maama n'omwana. Tuveemu bino biri ku social media nti era gundi alabika yakoze ebyakawala kalenzi. Tusooke nayo tubiteeke ebbali. N'ekino tukitunuulireko. Kiki ekyaleetedde omukyalo ono okufa ng'azaala? Ki ekyabuzeewo? Obulagajjavu bw'abasawo oba bewawo wali bayinza okuba badde balina obutakkaanya n'oyo gwe yaddira mu bufumbo eri omwami we? N'ekino tusooke tukitunuulire. Amalwaliro teri ddagala, abasawo bye bakozesa mu kuzaala teri bitini, ebiriyo bagula bigule. Genda e Mulago, genda e Masaka, genda mu Arira, genda mu Akyoli, genda eyo mu kyalo mwe muyinza okuba mulaba mulina zi case clinic, tulina zinsambya, tulina zino zinnakasero. Genolowooza nti yonna amalwaliro beegatwe we gali. N'okuzaala obuzaazi kwa bbeeyi, obanga omwana agula omugule oba mu miliyoni 10 na mmeka, ye kakutande nabe ennaku zinsibe kyayagala kusindika kulongoosa, oba mu miliyoni na miliyoni. So gavumenti muteekeeyo eddagala, buli kimu mukikole. Tomanya abantu baffe tebandifudde batyo kuggwaawo. Kyala yafudde azaala, ffenna tukimanya abakyala teri kirumanga, at least kale kwanibaddeko omwasigala nye tekuli n'omu yawonye. So webitu bwe biri, tomanya oluusi wayinza okuba nga wandibaddewo okuwonyaako bonna. Weewaawo waliwo ebyogerwa mbu ate ono alabika yakola bw'ati ne bw'ati. Tuve ku byo social media okwerangira abakyala. Mwenna muli bakyala, teri kinyumanga oba mwanawo oba ssengawo oba kojjaawo oba ani nti yazadde omwana oba mukazi we yabadde azaala n'afa, n'afiira muleeba oba n'afiira mu ssanya. Kintu kibi nnyo, kimalamu amaanyi, kikweraliikiriza. So omuyimbi oyo Mukama muwummuze mirembe. Bingi nnyo byakoze. Weewaawo nti abayimbi kasita akubamu ku kahiiti bambi ng'asala wase tulinge n'omwami we, naye nga n'ebiri asigala ayimba, asigala akakkalabya. Arusha M munnange wummula mirembe. Naye tusaba eddwaliro, gavumenti muveeyo na lipoota enzijuvu. Tukooye okufiirwanga abantu mu bintu eby'okusaagasaaga ebyo. Tuli yafudde azaala kintu kinene nnyo mu nsi ezimu tekikkirizibwa. Weewaawo wayinza okuba wabaddewo obulagajjavu bw'abasawo nabo tomanya, nabo busobola okubaawo. Abantu bano ne bayitawo, musooke mutuwe ssente, omukyalo olubuto luganye yeetaaga kusalamu ate musayininge wano. Ebyo nabyo bisobola okubaawo. Naye nga tulimu bino byakwekwasa mbaka beeroze, mujja ne mujja we ebyo baamugamba tojja bibeeramu ererere. Osooke tubizze ebbali, ate twongera okusaba munnaye omwami guma. Tomanya Mukama oluusi alina kyakuleetedde, naye nga oluusi alina kyagala okuleeta oba okuyisaawo ng'ate kijja kukuyamba. So bannange, amanya Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Mbaagala nnyo abaana aba siniya ey'okuna, ebigezo ebirungi. Mweraba.